Bannayuganda balina ku celebratinga kimu nga bafunye emirembe, tebalina ku celebratinga nga tebafunye mirembe, balina ku celebratinga mirembe gye bagirwaniriddwa. Bwe tubanga tusobodde okuva mu bwannakyemalira nga tuggyeewo munnakyemalira aliko n'abantu be bonna nga Kyagulanyi ye president, nze yo celebration emmala. So ffe tukisuubira kyonna ne wano wendi nkisuubira okuba nga basobola okunnona, ffe twewaayo nga president waffe yeewaayo, oba musibidde waka oba musibidde wa, ffe twewaayo ekijja kikole kijje. Okay, abatulaba ku mukutu gwaffe gwa Fax Media mwebale tugoberera abantu b'ebweru, abantu baba ne Uganda mwebale tugoberera, ante mwebale okubanga you can really subscribe, share and comment. Yongerayo ddala video kasite kutukako so that tusobola otambuza ensonga entuufu y'ensonga lwaki tugiyita Fax Media Uganda. Bamisero engineers and ne omukulu Honorable Zaake. Era ensonga y'omusajja atali antama ateri antama. Okay. Tukwaniriza Honorable kubanga obuteri antama kwe kubanga emoji itemu biri nogiyita biri notabiyita eri Kitalya matama n'engamba kitutotya mbadde nkitutte ti ateri antama nga ndowooza oba obutalya matama nga nti oba mulimu wano ndowooza bakitegeeza okwezza obunkulumu obanga bano ab'omu ghetto ab'enkwacyo enkwacyo ate kyekibannange ngondese otegeeza akakola ye embeera ndi muvubuka so manyi bavubuka bannange embeera kyebatuusizzaako so ebintu ebyo pika obwo mbumanyi bubigiji obuntu obwo kuba munnange ye situation gye tulimu simanyi kyetaaga neebuuze ku ggwe kireka wali okagayizaako tukwaniriza ku Fax Media obulamu bugamba ndi faring on ja siri bubi nnyo nga bulijjo nga bw'omanyi nti mbeera nnyo mu mbeera enzibu kuba nze musajja alowooza nti mu mbeera eyo bwannakyemalira gye tulimu teriiwo mbeera yakubeera ogambe nti nze nina kuba nga ndi mu comfortable position nga ndi mu situation ngamba nti buli kimu kiri okay. Nze muntu alowooza nti bwebanga trouble tennoonyezza nze waakiri nja kuginoonya ndaga embeera gye tulimu kulaga nti Uganda is bleeding kubanga ekitu abantu kye bayitamu kibi nnyo bintu bye bayitamu bibi. So bwe tubeerawo ffe nga ate abakulembeze ne tulowooza nti ate all is fine kiba tekikola bulungi nnyo kyova olaba nti nze mba nina okuzoganya buli kiseera okuba nga mpisaawo message eyo nti embeera gye tulimu mbi y'ensonga lwaki nze ngamba in a dictatorship I do not want peace, I want problems always. Bwe mba siri mu ddwaliro waakiri nja kuba mu kkooti, bwe mba siri mu kkooti waakiri nja kulaba nga nkola ebituufu nga njogera amazima. If it means torturing me, brutalizing me, anything mba nina okugenda mu maaso. Torturing you is okay as long as a life ekyuse abana Uganda. Yeah, for me I don't care. Newaayo nga sacrifice eri enkyukakyuka, newaayo nga saddaaka ku lw'enkyukakyuka. I don't mind oba bankubye oba banzise oba banzigyeko omukono oba okugulu bakugyeko. How do you want Uganda to celebrate you? Uganda weewaddeyo as a sacrifice. Bannayuganda balina ku celebratinga kimu nga bafunye emirembe, tebalina ku celebratinga nga tebafunye mirembe, balina ku celebratinga mirembe gye bagirwaniriddwa. Nze ne bwe mba nga nfudde kasita Uganda ng'efunye emirembe nze yo celebration nga Zaake. Bwe tubanga tusobodde okuva mu bwannakyemalira nga tuggyeewo munnakyemalira aliko n'abantu be bonna nga Kyagulanyi ye president, nze yo celebration emmala. Ddembe liba lituuse eri abantu bange bannayuganda bonna ne famire yange na buli omu abafunye eddembe. Tugenda ku mawulire amalungi agavaayo abakulu ba Honorable ababiri lwe baabata Ssegirinya ne munne. Kyabayisa kitya nga babaka ba NUP at the same time nga ba politician abali ku opposition side abalwanirira eddembe? Okusookera ddala abantu abo baali tebalina kubanga bakwatiddwa, baali tebalina kubanga bayisibwa mu mbeera eyo kubanga ebintu bye baba bateekako teri atakimanyi nti tebyaliyo. So newe baali bateereddwa ne bawambibwa, bawambibwa ku gate ya prison ne baddamu ne bateekebwa mu nda ekigo ekintu kitali kituufu. So mu mbeera gye bafulumyemu era kyalaze bulungi nnyo nti abantu abo
engeri gye babayingizaamu yali emenya mateeka era n'engeri gye babafulumizaamu era nayo twagirabye nga nayo kumpi emenya mateeka kubanga tewali muntu gw'ofulumya mu gundi nga tewaliwo court order nga te mu nsi entuufu balina okufulumira ku court order naye babafulumiza nga ne court order tebagisayinize so byabadde bikyamu bayingira mu bukyamu babayingiza mu bukyamu bakola bikyamu n'okufuluma ne bipola mu bukyamu so ekyo kyekituufu kubanze njogera amazima nga bwe gali abalala tebajja kukyogera naye nze nja kukyogera babayingiza mu bukyamu era n'obubafulumya babafulumiza mu mbeera era enkyamu nga bali mukomera embeera yaabwe yali si nnungi ng'era yennyamiza balwadde wabatuukiridde embeera gye balimu eri etya yaffe tuli basanyufu okuba nti basobodde okulaba nga baakiri kati bafunye obujjanjabi bwe beetaaga wadde tebanaba kufuna bulungi nnyo kuba twategeddeko tulaba bulabi naffe nga bwe mulabiraba ku mawulire nti bali mu ddwaliro era bali mu kufuna bujjanjabi ate era baagala kufuna obujjanjabi busingako awo wabweru wa Uganda naye paasipooti zaabwe kooti yazikwata kati ate n'ekirala nti naffe bennyini nze nga Zaake sinaba kufuna access ku bo ne president of tanaba kufuna access ku bo so kyekyennyamizaamu mu mbeera eyo etali nnungi kikyaganya okuba accessinga tekinakkirizibwa no no ffe tuba tubawaddemu obudde paka bo banaafiringa nti twetaaga oba accessinga kuba omuntu wabanga mulwadde ate tasobola kubanga yagenda okutunoonya oba okitegeera naye ffe tuba tulukinzaawo to the family members ne batugamba beetaaga obba wamu obudde ekikulu babanga balina obulamu kye tusinga okwagala kuba omulamu yalwana omulamu yayogera ate omuntu omulwadde tosobola kumufoosinga kulwana oba kwogera eri ggwanga so ekikulu kubasabira kulaba nga basobola okutereera mu mbeera eno mwasolinze mutya ne famire zaabwe okutuusa ekiseera we baavuddeyo kuba babadde bazadde their parents balina abazadde balina abakyala mubadde mu reaching out ne mufune mugira engeri gye muyamba famire zaabwe of course ng'ekibiina tuyina comradeship kuba twayita ba comrades kitegeeza nti tweyambagana mu mbeera zonna so famire yange eba famire yaabwe era kyova olaba nti tubale tubeera tuwuliziganya nti essaawa ya leero mba nina ennamba ya maama we ya maama Ssegirinya mba nina ennamba y'omukyala we ya Ssewanyana tuba tuwuliziganya so mu mbeera emu naye ensonga lwaki nsobola okugamba nti bali muki mu ddwaliro nga tukifuna kuva mu famire so n'embeera gye tubaddemu nga bali mu ddwaliro era tuba tugezaako okukwatagana mu mbeera emu oba endala okulaba nga tubagumya tubabeererawo nga tubeerayo mu makooti ne tubeerawo mu mbeera yonna okulaba nti nabo tebatendewalibwa ate tebafiiringa left out so kyekitegeeza okubeera comrade tuba tulina okuba nga tukwatagana mu mbeera emu oba endala era kibadde tukikola mu mbeera yonna kubanga ebintu bye tulimu omuntu basobola n'okukusiba emyaka agiwerera ddala kumpi nga 3 kisoboka Uganda kisoboka sina Uganda yokka buli wantu ewali obwannakyemala kisoboka South Africa Mandela bamusiba emeka ne batuuka n'ekiseera okubanga bamugamba fuluma tuteese ofulume naye naaga asijja kufuluma nga bantu bange tebafunye eddembe oba okitegeera so ffe tukisuubira kyonna ne wano wendi nkisuubira okuba nga basobola okunona ffe twewaayo nga pulezidenti waffe yeewaayo oba bamusibidde waka oba bamusibidde wa ffe twewaayo ekijja kikole kijje Okay, tukusanze ku mukolo gwa Chosen Becky nga celebrating emyaka 23 bugambo ki bosobola omusibirira and how are you connected with Chosen? Nga Chosen nsookera ddala okumuyozayoza okutuuka ku myaka 23 muvubuka munnange so ekisingo tukwasaganya nti nze ndi muvubuka ate nza kulira abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform ekya People Power ate nga naye muvubuka ku side eno mu ba artists president waffe artist ate nga Chosen Becky ayagala nnyo kye bayita president Kyagulanyi so ekyo kiba kitumala twagala omuyozayoza okuba nga tuuse ku myaka egyo so tumwagaliza amazaalibwa amalungi obugambo bwensibirira Chosen Becky okulaba nga tazikiza agende mu maaso okutwagala nga NUP okwagala ennyo president waffe ne first lady ate era ayongere nga atukuba omuziki ogutunyumira nga ffe abavubuka n'abantu bonna era nga abantu bonna bafaani be bamwagaliza amazaalibwa amalungi nga nange mwendi. Thank you so much.